mukono nga tuvuddeyo katukuma wano mu Kampala tugenda kuba tulaba ekibuga Kampala engeri gye kikyuseemu oba ddala Kampala akyusizza endabika na byonna ebimulimu. Ekibuga Kampala kyettanirwa buli muntu era kisigala kisoloobye mu bitundu ebirala mu nkulaakulana. Emirimu egikolebwamu gyeyongedde omuli ne projects ez'amaanyi era nazo nga ziteereddwamu ensimbi gavumenti. Mu myaka 5 okuva kati omuntu akijjamu oba alikijjamu wakulemererwa okukimanya olw'endabika ekyuse era kyakubamu enguudo eziyita waggulu nga bwe tulaba mu mawanga amalala. Enguudo zino zitandise okuzimbibwa ng'empagi obwaguuga ezigenda okuwanirira enguudo ezo mu bbanga zisimbiddwa era emirimu giddukira ku sipiidi ya yiriyiri. Entambula y'ebidduka yeewamu ekyusibwa okwanguyiza abakola emirimu okukakkalabya mu kimanyiddwa nga Kampala Flyover Project. Entegeka y'amakubo ekolebwako aba Kampala Capital City Authority abaddukanya ekibuga ku lwa gavumenti era bano bakikola okukendeeza ku kalippagano k'ebidduka akakereyo abayingira n'okufulumya ekibuga. Awali essawa ya Queen okulinaana ekitebe ky'abazikiriza omuliro we wazimbiddwa oluguudo oluyita mu bbanga lugendera ddala okutuuka ku bitaala bya Jinja Road lugatte ku nguudo endala. Oluguudo lw'Entebbe lugenda kukyuka okutuuka e Katwe era nga tugudde ku bakola ogw'okuzimba wadde lunaku lwa Sande nga baagala ebbanga eryabaweebwa lireme kutuuka nga tebannamaliriza. Abamu amaaso bwe batuuka mu kifo kino bagala lambaza bagazza mu bbanga balabe ku mbeera weetuuse baddeyo banyomese ku beewaabwe. Bingi byakukyuka mu by'entambula omuli n'entegeka ey'okuleeta entambula eya zibbaasi era ng'ekoppebwa mu ggwanga erya Tanzania gye bagikoze obulungi nga bayita mu bibuga byabwe era tujja kugikolagako. Byakyambadde Lawrence Crystal TV Omunnyo.